Essula ya 22. Awo abaabeeranga mu Yerusaalemi ne bafuula Akaziya omwana we omuto kabaka mu kifo kye, kubanga ekibiina ky'abasajja abajja n'Abawalabu mu lusiisira baali basse abakulu bonna. Awo Akaziya mutabani wa Yekolaamu kabaka wa Yuda n'afuga. Akaziya yali yakamaze emyaka 42 bwe yatanula okufuga, n'afugira omwaka gumu mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Asaliya muwala wa Omuli. Era naye n'atambulira mu makubo g'ennyumba ya Akabu, kubanga nnyina ye yamuweereranga okukola obubi. N'akolanga ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'ennyumba ya Akabu bwe baakolanga, kubanga abo be baamuweereranga kitaawe ng'amaze okufa okumuzikiriza. Era yatambulanga ng'okuteesa kwabwe kwali, n'agenda ne Yekolaamu mutabani wa Akabu kabaka wa Isirayiri okulwana ne Kazayeeri kabaka w'e Busuuli e Lamosugireyaadi. Abasuuli ne bafumita Yolaamu ekiwundu. Awo n'akomawo kuwunda e Yezuleeri ebiwundu bye baamufumitira e Laama bwe yalwana ne Kazayeeri kabaka w'e Busuuli. Azaliya mutabani wa Yekolaamu kabaka wa Yuda n'aserengeta okulambula Yekolaamu mutabani wa Akabu e Yezuleeri kubanga alwadde. Era okuzikirira kwa Akaziya kwava eri Katonda, kubanga yagenda eri Yolaamu. Kubanga bwe yajja n'agenda ne Yekolaamu eri Yeeku mutabani wa Nimusu, Mukama gwe yali afuseeko amafuta okumalawo ennyumba ya Akabu. Awo lwatuuka Yeeku bwe yali ng'akomekkereza omusango ku nnyumba ya Akabu, n'asanga abakulu ba Yuda n'abaana b'abaganda ba Akaziya nga baweereza Akaziya, n'abatta. N'anoonya Akaziya ne bamukwata, era yali nga yeekwese mu Samaliya. Ne bamuleeta eri Yeeku ne bamutta, ne bamuziika, kubanga baayogera nti ye mutabani wa Yekosafaati eyanoonya Mukama n'omutima gwe gwonna. Ennyumba ya Akaziya n'eteba n'amaanyi okunyweza obwakabaka. Awo Asaliya nnyina Akaziya bwe yalaba omwana we ng'afudde, n'agolokoka n'azikiriza ezzadde lyonna erya kabaka ery'ennyumba ya Yuda. Naye Yekosabeyaasi muwala wa kabaka n'atwala Yowaasi mutabani wa Akaziya, n'amubba, n'amuggya mu baana ba kabaka abattibwa, n'amuteeka n'omulezi we mu kisenge ekisulibwamu. Awo Yekosabeyaasi muwala wa kabaka Yekolaamu muka Yekoyaada kabona, kubanga yali muganda wa Akaziya, n'amukweka Asaliya n'atamutta. Awo n'abeera naye ng'akwekeddwa mu nnyumba ya Mukama n'amala emyaka 6, Asaliya n'afuga ensi.